bafaaki nyabo bafaaki naye mutuka nokola ebitasaana abalaga ekitufu gwe mukyawa kana bino ebintu ebibalwanya twabisangawo tulibirekawo bafaaki nyabo bafaaki naye bafaaki nyabo bafaaki naye bafaaki nyabo bafaaki naye ekibayisizza wano nze ewatata wamwe navaawo dda naye neŋŋenda nemba ebyange wadde kitammwe yeyanzija ewaffe era nze mukyalo omukulu era mmwe baana abakulu nadde nsaba mubeere nga mukwatagananga abaana ngera bwe mbaddewo nga ne taata wammwe bweki waali naye maama ekizibu ekiriwo walabye ebintu ebyo n'ebintu byawo nga byakusika mugwa abantu basika mugwa buli kintu baagala kukyeza buli kintu baagala kukola ki bayombera ba administrator mbu simanyi gundi babeera administrator gundi tabeere ebintu byabwe bizibu nnyo maama munnange mukwate mukati muli bakulu baba badde eri nga nkunonya nenkulingizaako nenkulaba ng'otudde wano nga ndi eno mu madakisi gange. Ogamba ki? Sigamba Maria. Bannange gye wasubiddwa. Ekyabadde eri ejjo anti twabadde wala Kalimu anti gye ngamba tolowooza ati tulina kwogera ku biki ebirala. Soko nyinyonyole. Twatuuse eri ng'omulugubo oguli eri nga buli omu ayagala bintu buli omu alwanira bintu buli omu alwanira bintu. Tebaatuuse ne beekyukira nnyabwe mama waabwe ono omukyala gwe babadde baleeta mu maka oyo. Mubeere nga mutiisa mmwe temuba bye bali kube mubadda mu nkayano zaabwe oba ntalo zaabwe mwe nga mudaali nga musirika naye ng'ate mulina okubalaga ekituufu oba n'oyita munno nti munnange nno omanyi naye kino kyandibadde bwekitibwe kiti gwe bw'olaba ng'akaalamusa mugamba muneze sikugambye mu bubi naye ekyenjagala tubeere nga tuteesa kubanga okwawukana si kirungi okubeera nga buli omu ali ku lulwe tebikola ne bw'oba oyina ssente ez'enkana wa mwana wange ekikano okubeera nga muli ba Luganda kikulu. Kati ani gwe bagenda okulonda abeera administrator? Anti ka mpozi era oyo baba ndekanze ebya administrator sibisobola. Tubisobola kati ani abisobola? Sijja kubisobola. Ekisooka baba nze ni mukyala mufumbo nina abaana bange nze nako okudda mu lumbe nako okwekalamu nze mpozi nguyagala nga buli kye banaŋŋamba nga kikkiriza nja kikkirizanga. Baakyuse ne bamugamba yeeyase kitaawe. Ekiki? Naye n'omukyala naye byamukalidde ku mimwa. Abaana nga basiru. Babadde bali mu kumubuuza nga naye ne byayogera tabitegeera. Awuza mubuuze gundi mubuuze ono omuwala ani Shakira. Mubuuze Shakira nange sibimanyi nabadde mu kisenge kugambye ekyabadde wali. Nze ndanyumiddwa. Nze abaana nabalabirawo bannange. Olwo Kalimu ng'ali ku ki? Kalimu ye ng'atudde bambi musajja wattu. Ng'atunula butunuzi. Ate yalikozeewo kimpoziko kye bannyambye nayogeddeko kubanga omukyala nze nalabye wamma nga tayogera bamubuze bitaddamu ne mugamba nnyabo weerwaneko naawe oyogere ogambe nti sinze yakoze eki eyasa omusajja ono omuwala ani ono omuwala adda ku Kalimu yani nedda sadda ku Kalimu waliwo omuwala Aisha gambe yamba Aisha nga sinawana kumalayo kigambo oyesama ki nga naawe omwasamya nga lwaki akumanyira okutuuka ku ekyo nze singa nandibadde nkayira n'akaamazzi nasirise bwinti nembawuliriza awo Kalimu yayogeddeko n'abakambuwalirako n'abagamba musirike ne baŋŋamba nze siri mwana wa kika kyabwe nze nsirike sina kwogera bagenda okujja eno ewaffe eno waba kika kyabwe gwe wandibadde obeera nga gwe administrator mutuufu lwa nsonga ono amufumbo ali wabba azadde abaana be bwe kitaba buzibu nnyo nsuubira era aba ebyeno tajja biyingirira nnyo ate gwe omwana omulenzi ate gwe mukulu gwalina okulaba nti mubeerawo mutetenkanya bwe muteesa bana ekino kibeerawo kiti ebituwe nga bana bwe zituuka kuba nawe weetaaga munene ofunako ku kyataatawo oba bakusaliddeko bwekati bizibu nga byakusika miguwa ate kati mmwe kyenze kyendaba munkaya n'abo baba bakaya n'ennyo mwe temuwanvuya
wabula mugendere begaba mateeka gabalamuli mubeere nga mutambulira ku kituufu so sibagamba nti mukayane muba mulwanagane oba buli omu alangire munne bwekiti mwe ne baba beereega beereege byabwe mwe mubeere bakkakkana. Kale maama babeere ewaabwe naffe tubeere ewaffe. Nze era bamanyiranga gwe nze mbakuba yakakana nabadde njokkakuba oba obugalubindi nandibumenyeze kandi nze bamanyiranga gwe sikulimba. Walibaddeyo olwo nga maama ali kuki? Maama nti naye yabadde ali mu kumpolereza. Era maama nze bye mugala simanyi lwaki tabeera wano. Kazungazunga nga ki? Naye eriwe ewaabwe. Eri yewaabwe maama eri yewaabwe. Nedda si waabwe naye yawasa yafumbirwayo. N'avaayo. Baba kale ebintu bya maama binyiiza sijja kulimba. Baba yenjera galinga gamba mbu wano talya mmere kukuta. Luli lwabadde lumbe lwa mwami we. Mwami wo waawa? Era yali mwami wa muyinamu n'abaana. Oyo aba mwami wo munnange. Nze nsanganga ebyo biyise sikulimba. Ebyo nsanganga biyise nze kyolaba bampulira buwulizi banditegedde akanvaamu. Amanyi oyina n'ekyo nnyumiza ekisinga kaawo. Mama ono mukaawo. Naisha, waliwo ensonga zesitegera makati wano ngaki. Olaba baganda baffe bano balina ebintu bye bakola ennaku zino. Sibategeera bulo ebintu bizeemu entono. Okuba tagalya nange ekirabo. Oba kiteekwa kuba baagala oba bya busika byeddiza bo nga bo oba kitegeera. Kuba abantu obala buli omu asika muguwazzawo buli omu azzawo. Olaba le baagala otusosola bateeke ebbali bo batuggyeko ebintu jjukira maama waffe yafa weebale. Jjukira tuli baana bawala bali almost balenzi abasinga era kati ffe olaba bagenda otusosola otuzza ebbali era kisoboka leka tukoze tutya tusobodde okutya okubeera nga tuyitawo. Jjukira bade bagenda kulonda administrator. Nange nzitire wano tuteeseganye tata waffe ng'ejje yafudde. Katulina okwerondamu abaana anadukanya wano ewaka. Mukitegedde? Yes, wano ewaka n'emizigo gyaffe gye tulina okwerondamu omuntu omu. Mukiwulira? Tulina okuba n'okukkaanya kati nze ndaba nze nandibadde ntwala ekifo ekyo nembeera adimini wange nenkola ki nenkwasaganya ewaka wano. Gwe otukulembera ate kabiiki bakeere bakuwase otambule otuviire tutuke okwagala kyetwagala nga twegayirira gwe ne muko olwokuba gwe eri bba wajja kuba nga yakusalirawo tugambe gundi twagala kati tuluke nga twagala kutundako kubanga ujjukira bwe tunaamala okula mu bikimu ne batuwaako ewaffe gobanga gwe otukulembera kitegeeza gwe olina okusalawo bwetuba tulina kyetugagala okutunda tusooka kulaba gwe ate gwe tukubire ate ogambe muko ate muko batusaba gundi oyo yajje tulina ensonga mukika tuli mukayasikafe enjala mu abaana abawala bwe mutyo bw'omala otuuka ew'omusajja wo tosobola kudda amagezi galowooza famire olaba nekisooka bawo yabagwe abeera amukolaki yakusalirawo ojjukira bagambye abamu nga bagamba tulonde Karen abalala tulonde Jamiru naye gwe olowooza ani asobola okumanejinga ffe? Nze wemba ndaba Jamiru ayinza obutasobola wadde ayina effujjo lye nga w'omumanyi mujagujagu engeri gy'akolamu ebyo naye nze nanditwala Kalimu kubanga muntu mwegendeeza n'ebintu byabitwala mpola ng'olaba otya olaba nze ngamba tulonde Jamiru nkubanga Jamiru olaba ye bwe kiba ekintu bwe kiba kiri nno agambirawo nti nno teyeekuusa taddamu ebyo bya loddo ate biki ate kudda mu bukukulu kimwagalako ayogera kati ekiba kiriwo kiba kyekyo. Nze ndaba nti Kalimu yajja okuyisaawo ensonga ogendera kuntuulize butogamba alina kubeera gundi tutusobola tubukwasa ono aliwa nyini amuza bwowo obugule ono
ono gwobuuza ku makya naddamu enkya nga buzibu omuga asalamu alekweka omukubira essimu ku makya mwana wa maama kubule omukubira Jamiro n'essimu ku mayunga ani amza asalamu alaikum salamu ng'owuliririra ddala kati omugamba agenda eri bateesa ono bakube meeting eri nga bateese bonna bamaleyo ono bamuge oyogerako ki onanya n'okuva mu meeting ateteeseza n'abakubira bukubizi essimu naye lwafunye ekyokwogera kati oyagala gwe batufuga kyoyagala baaba sikujevunye njagadde kugamba bali abantu b'ogendamu togenda basobola baba kati kunze nono londako nze ate kuliko okugamba nti ki noleka mkulu wa falonde nze sibagambye nti njagala Julia leka abeera omukulembeze waffe ayi tulina okukkiriziganya kuba ffe tuli awo tulonde omuntu gwe tulaba nti ali ku saidi yaffe naffe bane okyajjukira ku luli ekyaliwo nga yagamba mu biri ebyaliwo wali mu kakiiko tetewabiraba so kati omwana oyo mubuusabuusa kati gwoba ogamba tinno ye kaliimu gwokkiriza nga tugendagana oba ogamba Jamiru nze mbivuddemu gwe kyoba omanya mbivuddemu sikyabirimu gwamanyi oba ebintu babitwala babitwale kale oyogeddemu ku nsonga naye simanyi bwe tugenda kira naye nze olw'okulumirirwa ffe ne mukadde waffe kuba naye yakola kinene okutuzaala gyawa tuli paati nene kuki kwaki ogulonda nze nze siganye mpoziko gwe baba nze sigambe nti sikukkiririzaamu naye nze mubumpe sigenda bafuga naye nze bali abantu beetaga omuntu abasoma ng'omuntu n'omusoma nga tanabakwogera otegere ekigambo kyagenda okuzzaawo nze nkubaddeko ebbanga ddene ono babakubira bamugamba tugende aja abayita nankubira zaifu tugendeyo akati oba ogenda kusalawo ki era olwedde nze musalira mune mugaa tulina okugendayo kubanga oli muzeeyi waffe tugendeyo kati kyolina okukola mubumpe nze eri mukole ki tokitulekaamu kuba nawe oli wa mugaso mu famire wadde ogugamba oli mwana muwala ojakere kyotambula ogende. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kati njagade sala kuyoda ensonga yaba administrator era yetutuuziza wano. Naye mukimanyi nti ebintu bya muzeeyi twetaaga okubaako n'engeri tubiddukanyamu ey'enjawulo kuba kati bukyangaafa tulina tetumanyi bantu batuufu ki balina buvunaanyizibwa ku bintu bino n'okubiddukanya yadde nga ffenna bitukwatako naye walina okubeerawo abantu ab'enkalakkalira abamanyiddwa nti singa wabaawo ekizibu oba ekyetaagisa bano bwe balina okutuukirirwa oba okusalawo kyekino genda maaso ku bintu byamuzeeyi kati nno nze neefuna ekirowoozo jakageri gye kali nti mbaddewo wano waka nga buli kimu kiraba nga bwe kitambula ndaba nti singa muba mukkiriza mwannyinaze ono Aisha nanegattako ebintu tujja kubiddukanya bulungi bwe babiri bwe babeera ba administrator Jamii bwe kiri bakyanga okutuuka okumuwongo tokulanga kwe banayi akaana kalwakisobola kugatta mitwe gino bantu tuli mu 10 bameka onolowooza nti omuku okumugera tamutegerera famire ndese kiteeso oyinza kulonda bamaama omumu ndoma bakulu bange sibayisiza amaaso okubira ddala kugejjamirwa gwadde guwankwatawo nze bama mbadde enteesi ekiteeso bwakireesi sikinyomi tuddire buli famire evemu omuntu omu kubanga tikulirisi byakusasula abagenda okubanga batukiikirire tugenda bawasente nno buli muntu tufayo muwendo gw'abantu bali bameka buli famire evemu omuntu omu abo ababiri bavemu omuntu omu famire yaffe ntuule tuteese nti omuntu omu mbakulembere famire y'ababa kalimu oba evuddemu baba kalimu eba evuddemu ono baba nuuru bevemu omuntu omu tukole ki bebabatula ku mmeeza nga bebateesa kyoyogedde kituufu. 10 years. 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 10
Golo kubadde kakati kolewe kyoyogedde kino. Kakati tulonde. Buli maama abaana be yazaala wabeeyo omuntu omu. Kakati gwoyiye muye family yaffe nze nvuddeyo. Kakati sinze ntegeera naye nze. Kale mukkiriziganyiza nakyo kkiriza. Bakubadde kale omwana yabadde akyali muto. Nanti munamukkiriza agende naye. Nze nja kusobola. Kale kakati naffe yaffe nange ezage mugikiikirira. Okkiriza. Emutereeze. Kati olwo tufunyeewo. Jamiru. Jamiru okkiriziganyiza nakyo. Alonzo. Kati bw'abanga agambye nti Owuliza okugamba nedda sikiriziganyiza. Bw'okkiriziganyiza nakyo maama sikiriza. Naye ng'ayogera ng'alina nnyo ettima ku. Ate mwamulengese. Ati muleke. kubanga tusobola kujja mu lukiiko. Luno olukiiko nze ndabaza era kati ku mwenna tewabaddeyo na kirowoozo nalina ekirowoozo kino kyolukiiko luno lubeewo kitwetaaga ba administrator. Ate nga mukimanyi nti omuntu bw'aba avuddewo ebintu ebiba birina okubeerako ne letters of administration nga kuliko abayire kati bwe ndeeta ekintu eky'amagezi kaana akato kenalera kenasangula obubi ne kabone kandengeza nti sirina amagezi kati mwagala akakola boti saba kisonyiwo bali amongozeza famire yamu wabaya n'oli naye waali namununu bwali mubasatu muvemu ojja kuba kikiriza. Nedda basi nedda. Kino sooka okite. Bekatuwejjamu. Nawe okiwadde Jamiru. Bakiwadde Jamiru kati katugende n'ekyo tusobole okubaala. Kati ffe ewaffe ninayo Nuuru nange. Nuuru onoobeera kubanze sirina mutawaana wonna. oli mwana ate gwe mwana omukulu maka muno gw'olina okubeera. Mbazuuliriza nnyo ekyo. Tewali ttamu. Era ono ye mukulu Tebakuliza kya bukulu. Nze Mulireko maama akyagala. kambuzeeko nange mwenna mwogedde kaakati nze olwokuba nazaala omwana omwate nga muwala kaakati ye nga temulina kyemumuwadde ye agenda kubeera ki Anti maama kiriwo ekiti kati oyo ali omu talina gwagenda kuvuganya naye ye agenda kubeera administrator mutereevu agenda kwayigatta mu lukiiko luno kubanga talina gwagenda kwebuuzaako oba oli abeere oba onaabeere ye alina mubeera mutereevu. Nsuubira ekyo tukimaliriza bulungi. Tusigadde genda kulaba ngeri gye tufunamu leetaazi ezo na kukiteeka mu mateeka babenga gavumenti ebeere ng'erikogonaizinga famire eno nga ffe ba administrator abazze mu bigere by'omugenzi Abdal. naye muvenga omwana gwolimanya kitamukozesa wanene nsonga nekiki kyamulesiza Aisha oyo omwana bw'abeera nga mwana wange nga nzeera wakika kino naye abeera wakika kino naye ekijja kwe banteeka nawe bamuteeka naye bamuteeka abeera paati kubanga no maka gajjajjaawe talina buli bwonna bwaliko. Talina kyayogedde talina kyatuuza. mutulangira fe abatanazaawo kati njagala mbawulire singa ono abadde mwana mulenzi twali kyeyagaliddemu yaye omwana omuwala talina kyayogera ku kika alinde bwebadde baligalo lya kitaawo kalimu aliwako nekyayogera temujja tukuba baana Jamiru badde tusaba busala bw'obanga ofuuse administrator nandika abantu kubutuufu ekyokubiri manya ekitiibwa ky'olina ng'ovudde wano ewakita ky'oliyima singa kibadde mu muzikiti omusajja n'afa ng'alina abaana b'abawala ng'omugamba omwana omuwala talina kyayamba agende tewali mugabanyiza ku maali ya kitaawe. omwana omuwala ewa kitaawe kati alinde ewuwo bwe tulina tugaba ebibyo alina
Kaakati mwana wange ekikumpisizza tutuule wano. Taata wammwe yafa. Kituufu. Kaakati nze nalabanga baganda bo tebajja kuba bangu ng'era bw'obalaba. Era bossi bangu wali kalimu. Kaakati nange kye nakola mwana wange kwe kubba ekiramo nenkikweka. Ekiramo nze nkirina nakikweka nenkikwasa maama wooli wetera okubeera naye gwe twali naye mu lumbe. Kaakati mwana wange ekiramo ekyo maama woyo yakirina. Maama kati ekiramo watwala kyaki? Ekiramo singa wakireka nekirambika ffenna buli omu n'ekintu kye, buli omu waaga kati tuli mu nkaayana lwa kiramo ekyo. Gwokyali mwana mutoto nalaba nsi eno era buli ebikyonooba oyagala okukimanya njawo nkugamba kulufuna olunaku nkutwale wa maama woyo nkuwewa ekiramo ekyo. Naye kati maama kati weba naakugwamu bw'ekiramo gw'okiina tebajja kugwamu. Gwe ekyo nkikubuulidde kyamaggwe sirika kyaffe. Kasita oli mukazi ojja kubiraba. Naye nga kyekyo nze nakweka ekiramo naawe baganda bw'obalaba gwe tobalaba. Kituufu. Buli omu ebintu yabyagala, buli omu ekintu yakyagala. Kati tuli awo ffenna tetutegeerekeka. Buli omu kati tubadde wali eri, buli omu ekintu yakikaayanira. Gwe nakuzaala omu weyagala oviiremu awo. Kituufu maama. Nja kufuna olunaku nkutwale nkulage maama wooyo akulage ekiramo ekyo okirabe. Kyekyo kyennyini. Tetujja kuviiramu awo. Tulyoke tuviiremu awo. Byebyo mwana wange naye kisirikire tobaako n'okibuulirako. Gira tuve wano tebatusanga baga nti tulina bye tukukusa. Anti beeyogeza nyera bajja tusanga bagambe kati maama ali ne muwala we batandise okukusa ebintu. Naye kisirikire tewali buzibu maama. Kyewakoze nonnono kirimu amakulu. Okirabye? Tugende kyokka wallahi maama. Bafaaky abatusaako bunkenke ng'ebibalwanya naffe twabisanga.